kalabala b'omukolo akazindaalo kaaka. Mu budget conference yaffe eno eya 2020 nga bwe tugenda mu maaso. This is an activity where you have to participate and be there. You have to read one activity era bapari chief mu budgeting process kirungi wali tubamuwaayiriza. Do you have a copy of it? Buli wamu mu activities zetulimu tetwagala olagambe siyitibwa sibeerawo erina okubeerawo ne kopi nebanga eri wa ssentebe wange LC5 okutambuza emirimu gya district obulungi. Olunaku lwa leero tuyina 3-24 budgeting process eno etuyamba ku ebiseera ebisinga 5-year development plan twaja mukulembeze nga yamala dde okukolebwa naye tuba nekyetwidooza kaffe bateekiriza okabanyigamu katono okukyusakyusa ebintu luti bino byemuleese wano ebirala biyinza obutatukolera. Twagala tulage seetema lwaseetana muganga bwe wakolekwe wano nga ngenda kuyita ssentebe wange bw'oba wafuna miliyoni 10 nga zakuba kilomita 2 omuntu ategeera activity ne sente ndowooza ntegerekese bannange oba kyakolebwa oba tekyakolebwa so sikudda mu maaso ng'emabega wafu. So mbasaba abatudde wano buli kyotuteeredde muno tuteereko omuwendo tugutegeere. Reverend Dr. Bakalwa Mukasa ajje abawere max ze. Boards banyabo ne bassebo njagala okwebaza abamemba executive eMukono abali wano tubalabe district councillor owa district eno ng'akiikirira abakadde yatufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala. Kulodo ng'aweereza okubagizaako njagala okubakutuusaako era amawulire ag'okulwala kwa vice chairperson waffe era naye yafunye obuvune obuteebereka era naye mugende mulambuleko mu Pentagon Hospital tumusabira for production, trade industry and local economic development. Ya CPS mu report season na terimu na abaganda nako olale bachakubale ko anyambe Akati mulama twetaaga kusikula wenaweereza abeeteekayo mara nga mukaaga tuteeka wano newasituka siplesi negadda mu saidi tulabe
wali eri emabega naye abaana bamanyiwo awali olusuku awali zipayini bwenkyamira bwenti ne bwe banaakanjirira supervisor nsanyuse naddala wano kino kyekyalo wange bwe nva kujja akalulu akole bulungi. We want to know why Mukono district was ranked 5th in the 60 districts that are highly corrupt in Uganda. Bwana Kawu kivaawa mu lipooti eyo kitegeeza nti bwe tuba tukwata kyakutaano ku buli 100 kye batuwa 5 ze zikola 95 tumegula mmegule. That is very bad and very appalling. Twagala okumanya kiva ku ki. Department sente zibulira magombolola mu miruka tezivaayo, billion 63 eziva mu government tetusasula basomesa, tetugula ddagala. What is the problem? Banyabo ne basebo. This is a very serious concern which we need to address as Mukono district. We want to know our expectations in the coming financial year. We want to work in tandem to come up with realistic planned activities for the financial year 2023 and 2024. Agala kuwa results. Abatulonda ekyo mwakikubiddeko munene mu ngalo kubanga kinene mwenna gye muyita abantu bababuuza mutukoledde ki. Ekisanja kino kitandise okudduka. Omwaka ogujja tujja kuba tutandisa abantu okuwoominga, abantu okugenda nga mubawa kapanado munaye oli otya nkyaliwo ebiganye biibino bakubuuza oluguudo wano waluga nti gwe wekka gwe obisobola kaakati obisobodde otya nti ate sente zambula. Ladies and gentlemen, honorable councillors, tukozese omugisa gwa budget eno. C.O.U ne technical officers, heads of department, tusaba tukolere wamu in harmony okulaba nga tulongoosa embeera eneesitula Mukono okugiza ku ntikko. N'olwekyo twongere okukolera awamu n'okulaba nga ebintu bitambula. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo tubadde n'obulumi mu bintu ebirala bingi. Abamu mukumu abatamanyi nti ekitebe kya disitulikiti kino ettaka lino lyonna eritwetoolodde wano eri abalitemamu puloti wano ne wetuli wano mulimu obuyinja mu bakulembeze abaaliwo ne beegabanya puloti zino zonna. Enju ya RDC yatundibwa, amayumba agamu ge mulabaawo mu puulu eri abageeguza. Wali ewa RDC erudde eri wonna ofiisi ye eri mu puloti njereere eri abazeegabanya. Abantu tebakyatya tebakyalina nsonyi mu disitulikiti eno ey'eMukono okulya ebintu byonna okubimalawo. Mukono nebanga ekomye olwaleero nga tebeewo nkya. Bokka wali ku agriculture mulaba byesuubo bye byesuubiraawo eryo ttaka lya disitulikiti muntu yatwala n'atunda. Bayogera ku bitulemye ne batawa birowoozo butya bwe tusobola okuva mu ebyo. Ba honorable councillors, tulina omukisa mingi nnyo mwe tusobola okuteeseza abange kino tetukikola bulungi, kino tetukikola bulungi, kino tukikola bulungi. Wabula ekyatuleese wano kye tuba tuconcentratingako biki bye twagala tuteeke mu bajeti yaffe ey'omwaka ogujja. Biki bye twagala tuteeke mu bajeti yaffe ey'omwaka ogujja.
bwe tunaconcentratinga ku twagala batunnyonnyole kino lwaki kino bakinnyonnyola batya lwaki ekizimbe kino kya ssente ntono oba omulamwa gwa leero gwa bajeti eddako eyo financial year ejja tugiseemu biki ebitabaddeemu oba biki ebibaddemu ebitagwana kubaamu byetuba tujjamu bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tweyambye nnyo nnyo nnyo. So mulimu CFO atulaze esente local revenue gwe tukuŋŋaanya mutono tupulaninga obukadde biliyoni 3.2 last year yakuŋŋaanyako 1.9 akati allowances z'abakansala ziri best ku ssente ezo zakuŋŋaanyizibwa last year. Ebbanga lyonna tuzze twemulugunya nti amagombola gatukola bubi nnyo kubanga ba sub county chiefs ne ba accountants baspendinga ssente at source. Era kyova olaba nti ssente ezijja sometimes ku district okukola emirimu zibeera ntono era amagombola agamu tulabira ddala nga performance yago mbi. Nganze kansala ngenda nezijja mugenda ne musindika ssente eri ku gombola nti zigenda kukulaakulanya ebitundu byaffe tugeze nti ssente zigenda kukola enguudo naye nganze kansala akiika wano bwe ŋŋendayo ate ntegeere ssente mmeka ze musindisa wadde zigenda okulaba nga ziyamba enguudo zaffe bwe tunaazikola. Abo basaazi bagenda ne batugamba nti gwe obuyinza ntolina bubuuza genda ku disitulikiti gye twakusindika gy'oba obuuza. Kati ne neesanga nganze kansala n'amaanyi mubanga abagammazeemu obuyinza bwange bwe nnina bali bwe bannonda bukomawa era mba na buvunaanyizibwa ki ku nsonga eyo ng'ate mumaze okuŋŋamba nti wano tolinaawo obuyinza. Madamu C.O.U ayogedde ku kulaba nti tufuna sources ezivaamu omusolo era bakansala tube nga tuza identifyinga mu bitundu byaffe. Nze ensonga eyange egenda eri ba member ba executive twabakwasa obuvunaanyizibwa nga kanso okulaba nti ettaka lyaffe eryekyetume likulaakulanyizibwa era libenga source of revenue. Ne tubeerina ekizimbe kyaffe wali emmanga ekibadde nga ekikola nga medical store nakyo kiri awo tetukyakikozesa kiri aido. Mbadde nsaba abamemba ba executive mutubuulire we mutuuse okulaba nga ensonga ezo zikwasaganyizibwa kozi n'ensonga naye tulina engeri gye tukwata gye batuvunaanamu nga tetumanyi na district level erina kulimira ku level ki ekkubo kubanga tuyita mu kkubo nga balimyeko wano ne babuuka ne balimako wali ne babuuka ne balimako wali naye nga tuyimira ne tugamba eryo district yeririmye kitegeeza naffe bennyini tukuswaza gy'obeera tugamba district erimye amakubo naye nga bw'otunuulira engeri gye galimyemu tetumanyi awo tujjako wano naffe okwebuuza abatugamba district eyalimye kiba kitegeeza ki tufuneyo induction batusomese district erime ery'amakubo era erina kulimira ku level ki kubanga kyetagisa either engineer atusomese nga kuliko bakansalazi bonna na ku level endala. Nawe tunakunganya emisolo tutyanga these people they are not showing transparency, we are doing nothing. Let me tell you the money is there, the collection of the revenue bamufuna naye the way how they use the money tulina kuba serious and to do the follow up. Though our hands are off as they are saying, but we have to talk. Abamu mutya okwogera ebintu bino naye kye tulina okukola mabuli emisolo gigira ddala naye omuntu akoze ensonga ekyampisi aweereddwa penalty ki aweereddwa kibonerezo ki abalala bayigire okwo tebigenda kukoma bakyusa mukyuse ne bamugjawo ne bamutwala ekkoome awo tugenda kufuna kyengi. N'olwekyo mbagamba ntya nti bannange kino kyekiseera omuntu waba akoze ensobi gye tujjanike omuntu oyo oba atula katebe okumala omwaka oba asasula ssente zaffe azisasule
but we are not going to move forward nga omuntu oyo asigala bamukyusiza bukyusa. Okusinziira ku presentation ezibaddewo mpulidde nnyo ensonga naddala mu presentation ya ssentebe yayogedde nti wabalima enguudo zino zirina okubeerako kamala. Ate neemabikako wali we twali mu lukiiko wano lwa prime minister ekintu ekyo nakiwulira ng'akijjeeyo nandisabye okunnyonnyola kubanga bukyanga lubanga lwa minti sirabanko oluguudo lwa district lwerimye neeyiwako mala. Ekintu kino kikoma buko mu bigambo nga gavumenti etaweereza ssente oba ssente zina gye zibulira. Ensonga ey'okubiri C.O.U bw'abadde akola presentation ye atusabye nti tugende tunoonye ssente ffe bakansala ne ssentebe bassebo ne bannyabo badonors batya obuli bw'enguzi. Bw'otunuulira ripooti eyavuddeyo nga Mukono twakutte ekifo kya 5 teriyo dona agenda leeta ssente wano Mukono ng'amawulire bwe gatyo gatulabikira. Kale tulabe nga tulwana tukole improvement kubanga bannaye dona walaba nga tukutte kya 5 naye ate ekituuka mu performance nga twakwata kifo kya 5 ngeno mu corruption tukulembera ng'ate eri mu kukola emirimu tusemba teriyo dona ajja kutuwa ku ssente ezo.